ambassador ow'eggwanga America owensi America ambassador owensi America yaweerezeddwa ekiwandiiko ekyavudde eri omukulembeze omulonde era yalayira owensi y'abacerupe mu ggwanga erya America muyite Joe Biden. Joe Biden yawandiikidde ambasada w'eggwanga Uganda akiikirira America n'amutegeeza ensonga zino wammanga, n'amugamba twagala mu kaseera kano mutegeere ekiriwo, tutambulire ku peesi y'emu, tutambulire ku mulandira gwe gumu, nti mulabule era mukakase era mubategeeze bannansi ba America bayite ba American citizens abawangalira mu ggwanga Uganda. I repeat, ba American citizens abawangalira mu ggwanga Uganda mubategeeze era mubabuulire ensonga nga bwe ziri kati. N'abagamba yamugambye afulumye ekiwandiiko kino ambassador ow'ensi eya USA mu ggwanga erya Uganda yafulumizza ekiwandiiko era ng'ekiwandiiko kino kyafulumiziddwa nga kiraalika bannansi b'eggwanga America abali kuno mu Uganda okubategeeza nti babeere bulindaala okulindirira enkyukakyuka era babeere steady mu mbeera yonna eyinza okugwawo mu ggwanga Uganda. Ambasada wa America bwe bamuweereza ekiwandiiko kino era ye mwennyini n'akifulumya eri Abamerika abali wano mu ggwanga Uganda era ne babasaba, wuliriza bulungi, okubeera nga beteeka mu mbeera ey'okubeera obulindaala nga bakwatagana ne US Department Level 3 for Travel Advisory, buli omu okutereeza ebiwandiiko, kubanga bakifunye bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyawangula obukulembeze obw'eggwanga Uganda ne babakakasa nti engeri Abamerika gye babadde babayisaamu wano naddala muganda waabwe era Omumerika Guy Smith eyasibibwa mu bitundu eby'Fort Portal, Abamerika bategeezezza nti tewabaawo Mumerika yenna yetantala kugenda kukulayira kwa kabwejungira nakyemalira President ow'ekkumi kati nga Bobi Wine y'ow'ekkumi n'omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine ye President ow'ekkumi oli wa mwenda. Bakadde bange babakuutidde wammanga ebigambo bino wammanga babeere ku mutimbagano okulaba nti bagoberera ebigenda maaso, kubanga akaseera ke bagendamu kazibu nnyo, era ne babagamba nti bagende ku US Department Level 3 for Travel Advisory okutereeza ebyo ebya ddala. Mbakakasa nti Mwami Museveni era bamukakasizza ne bagamba Abamerika abo tebageza ne beetantala omukolo ogw'okulayira Mwami Museveni gwagenda okwerayiza olw'okuziyiza ekirwadde namunkanga ekya COVID-19 era ekisaasaanyizza era ekirumbye ekyatwala ne kituligumbulwa Abamerika. Wuliriza wammanga, muganda wange nkutegeeza nti USA Embassy efulumisa ekiwandiiko kino nebakakasa nebagamba nti Abamerika abali mu ggwanga Uganda, Mumerika munaawe Guy Smith eyatulugunyizibwa
era n'abeera mu kaduukulu nabo balina kubeera bulindaala kubanga eggwanga lya Amerika teritudde ligoberedde engeri gavumenti ya mwami Museveni gyetyoboolamu eddembe ly'Abannayuganda, tiyagas, okubatta, okubatulugunya n'okukola ebikola eby'ensonyi naddala ku Mumerika. Omumerika alumye paasi n'akombako n'agamba kagwake ketonye takyayinza kuswazibwa. Mu bino wammanga baagafunye amawulire bulungi nti oyo eyali akulira Semwai Abel Kandaho yaluma ogw'engulu n'agamba nti olaba basibirwa Omumerika mu kkomera, Amerika terina kye yakola. Ne bagamba ku luno kabajjeyo ag'engulu n'ag'emmanga okulaga kabwejjungira Yoweri Kaguta Museveni nti Kyagulanyi Robert Sentamu Bobi Wine yawangula obukulembeze obw'eggwanga Uganda. Wuliriza bulungi bakadde bange, bibadde bikyali awo, tubaleetera amawulire ago gennyini agali ku mulamwa. Eggwanga erya United Kingdom limaze okuteeka na kyemalira Yoweri Kaguta Tihaabulwa Yoseri Museveni ku bunkenke. Ng'essaawa eno obadde olowooza nti mwami Museveni ali mu kunywa kacaayi, wabula olutiko lumuyiye ye mwennyini n'atandika okuyongobera ne yeebuuza omukyala eyazaala Robert Kyagulanyi Sentamu asangibwa ku mutala ki, kubanga omuyukke akangudde eddoboozi ekituusizza mwami Museveni okugula law firm ey'amaanyi mu UK okulaba nga yeetaasa. Wuliriza bulungi mwami Museveni, kambisome mu lufuutifuuti nga bwe bifulumizza. Museveni spends millions on UK PR firm hired to clean Uganda's image. Gwe muganda wange ali ekyannamukaaka lwemodde mannyo gaseka lusaka lwa mmese nti Museveni asaasaanyizza miliyoni za sente ku UK PR firm okutereeza erinnya lye eri mu bantu ba UK. Wuliriza bulungi. The government of Uganda has hired an international public relations firm. Nti gavumenti y'eggwanga Uganda eyakabwejjungira nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni efunye law firm ey'ensi yonna okwewonya ekibambulira abaana abali mu UK kye bamutaddeko. Mature International UK Limited nti gye bafunye okujjawo ekifaananyi nti Museveni ye yatta abantu, yayavuwaza bannayuganda, yabbye bannayuganda, yaleese abayaaye ababbye ettaka lya bannayuganda. Bafunye kampuni emanyiddwako nga Mature Public Affairs, Mature International, bagiyita Mature International UK Limited. Muganda wange, mu nsi ezaavaako abakulembeze era ne bagenda ng'eya Museveni bwe naatera okugenda, tubajjukiza bulungi nti Bobi Wine ebigambo bye byatera okwogera tatera kulimba era talimba. Yabagambye n'abagamba gavumenti ya Museveni egenda era nze pulezidenti omulonde. Abaana bali mu UK bannayuganda batadde mwami Museveni ku nninga, ye mwennyini n'atuuka n'okunoonya kampuni bagiyite ba lobbyist mu ggwanga erya UK abasobola okulungi ekifaananyi kye okulaba nti bajjawo kiri nti yatta bannayuganda, yatta ba Franka Senteza, okujjawo ekifaananyi okulaga nti bano abantu tebaweereza bannayuganda. Wuliriza bulungi, n'afuna ba lobbyist kampuni eyo ng'eyitibwa Mature International UK Limited. Wuliriza bulungi, to improve its image on the international level. Nti ekifaananyi kya mwami Museveni ku international level no chairman Yoweri C1 ow'ekyalo Kanyogoga Bisanje Masaka amusinga, kubanga mwami Museveni yeetyobodde n'adda wansi ye nga gavumenti ye Windows ne ziyika nti tewakyali n'omu awuliriza kyagamba. Wulira, the move comes days before the May 12th. Mwami Museveni yasabye kampuni eno egende ekole ekintu kino
ng'okwerayisa kwe okwa 12 tekunnatuuka. I repeat mu Lungereza. The move comes days before the May 12th inauguration ceremony of General Yoweri Museveni takes place. Uliriza bulungi. Kino Mwami Museveni ayagala kikolebwe ng'okwerayisa kwe tekunnatuuka. Ulira amanga. The negotiated by the Foreign Affairs Ministry headed by Samu Kahamba Kutesa. Bino byonna okuleeta abazungu bano okusaanyawo ekifaananyi bannayuganda engeri gye balookoomyemu Mwami Museveni ne gavumenti ye Samu Kutesa